wanamumpa mase singa aba video ajiriko njara musoka musekerere mugambe Kibedi munali wayogedde tebabibuze kuba Kibedi yatugambe nti omwana yalidda akwatiddwa kati awo kyesimanyi was this young man cleared by the immigration oba nedda because eventually omwana yamaze n'akola ki n'atapola performing kino kitulagawa kino kitegeeza nti ali msikini yatuse na performing show yabadde erindiddwa etya what was the execution to jogere did he execute abantu basanyuse what was the turn up the reception yebamuwadde yabadde etya benjagala soko kubanga njogera what do you get to youths learn from this singa paraso yagenze kyandibadde kitya abana abayimbi abalabadde bayimba kyabadde kitya this is where we going to talk about today now the reason as to why is the page na sigala ndikaliba ku Facebook ekisoka nze nyoma nemanyi mvudde wala sinza kukiza bloga ina kummanyira teri yali mmanyira tali sobola and you never be successful. David Lutalo, never ever in your entire life allowed to be overshadowed by an upcoming artist like that younger man. David Lutalo, never ever kutalenti gyokozesa n'amagezi g'okozesa ng'okoyimba ennyimba n'obeera obwezi akagikulinga ali sikini mwena yabakulembedde. One, ensobi y'amaani. Azawi toddangamu azawi omuntu yakuba cricket evo nejjula n'obanga akanyiikuuli mbu alien yaliidinze show yammwe. I have never seen a bunch of useless musicians being overshadowed by a gambler in my life. David Lutalo ayimba ennyimba z'omukwano babaddeko akanyiikuuli wali olola buloziba oti bwasi alien jadda Jesus Christ on African wise by sky. Never ever. I do not believe in this thing of mosaic. I don't believe in people things training or individuals training. I believe in consistency. I believe in consistency. How long can you train? But record Ella Butina was training for just a month. This man who sang a mess was training a mess. Is he still training? I believe in consistency. You can train in just 24 hours. Sometimes train is on a video. He was the man trained for 24 hours. Now he's in jail. I believe in consistency. Consistency. David Lutalo Jolina, music industry in Uganda. Oh God, Lord have mercy. Oh my Lord. Oh my Lord. That no lido wuta binengamba mukama. You can never see Juliana doing that stuff. Mbu Juliana umusembeleze alien skinny, mbu Juliana agenda yembala mu kitiibwa ky'amase music industry. You should know, muno webuzibwe mulina mutyatya nnyo ebiduduma. You are allowed to be taken by masses. Notamanya gwobbanga kiri oyimbidde eggwanga. David Lutalo osobola okuba radio agency l'ogijuza weka. Single-handedly. Single-handedly, David Lutalo osobola okuba radio agency n'ogijuza. Single-handedly. Azawe osobola okuba n'ogijuza weka. Naye mwakkiriza omuyaga w'abayaayo overshadowing. Paraso yakitegedde. This is what the brand stands for. Paraso was most likely okubeera nga bamu overshadowing nze bw'atyo. Paraso n'agamba nze nnyimbi, I will not go to London. Because ebisinga olina okulowooza. If all the cameras were on alien skin, then the Paraso was right not to go. However much yabadde afunye visa. To them mazima tebaamumye visa. Ticket yabadde nayo, but he was right Paraso sigala. Because osooka nawe n'olaba erinnya lyange ndikoleredde mu kino ekintu kyange nnyimbi endongo ntobe nayo. What this younger man overshadowed me in London. Kati Paraso ye yejjeemu. Kyalidde balutalo tebali kiddira. David Lutalo wakitegedde ndi kati ogenda kubeera backup artist wa alien. Nawe wakkiriza omuyaga ne gukwata no trainingira mu video nga ngwa mu film wefudde cameraman we gwokola buli kimu ofune support banyi boliddeko alien. You do not believe. I do not believe in the things that train. I believe in consistency. Any fool can train. But for how long can you train? Hey. Osobola otunda ensene n'omwaka nga muntu bajja wuwo omwaka gumu oli atunze ensene nga zitundidde emyaka 10 nga bina kwa kyatunda n'omusobola.
This is what the PEG stands for. Consistency. Hey, you can't. Mbalanti wano, ba. Azawe tulichidira abadenga akanyenkuli nga naye bakushadow winzo oli muli. Gwe yayimba ngoli muli tolabika azawe nga tolabika. Palaso yasoma Bulandi. Yategedde bwana agenda mulanda ni kamera zijja kubeera ku alien skin. Do you see how strange, how strategic Palaso is? Yakitegedde omuyaga mungi. Abantu stress zibakuba nnyo. Abantu baagala ebiriko ebya jjululu. N'ategeera kamera ziyinza omuboolera ndani ye ne yeekola ati. Nagama kanejjem line za kuteba Lutalo. Lutalo was a backup artist. Party yabadde ya Douglas Lwanga. Big up Douglas Lwanga for the first time. I want you to think to expand in a real life. Douglas Lwanga nyo bipamu part of the Scandinavian countries. Era nkubire simu. Era njagala mutagire Douglas mugambe PEG for the first time akiriza nti you're a very hard working man. Bambi ononya sente. Omusajja mukozi. Njagala pamu part of the Scandinavian countries. Nkubuli ya Douglas nkubire simu encha. Nina kuwa plani utaliko okubera ngogazi ya busy kwa bambi ndaba katandise okukola Dubai wa America tyongezaayo ekintu Douglas nkwagala nnyo leka DJ ngo benda ka DJ Mas katugenda kwogera ku tana y'abantu abasobodde okujja mu concert nze mukulaba okwanyi n'ekifo ekyo ne video ezibadde zifulumayo nga abantu bayimbira mu kifo ekyo. Ekifo ekyo omuwendo ogubeera mu kifo gye bayita Royal Agency ne waggulu ne wansi nga wenkimanyi. Nga kwabaddeko omuyimbi atraining e Uganda gwe bayita Alien Ski. Kuliko ayimbira abakyala gwe bayita David Lutalo. Kuliko akuba street vibes gwe bayita Azawi. Kuliko neyabadde wa NUP ayimba ennyimba za muganda we nga zimayiminga. Ekifo ekyo. Ekifo ekyo. Ekifo ekyo. Nga ntaddeko ayimba ennyimba za Bobi Wine wenda bazikuba mu layini ku layini. Omanyi omwana yagala nnyo okwefula nti mukulu we. Alinga mukulu we ate nga tali kwa Mickey Wine talinga mukulu we. Akwata ambulidde ekifaananyi kya mukulu we Mickey Wine. Mickey Wine atambulidde ekifaananyi kya mukulu we Mickey Wine oyo. Naye alowooza tuyinza omulaba nga Bobi Wine which is fine bayinza ku bbeere limu naye but we know Mickey Wine and we know Bobi Wine. Ennyimba ezo wazikuye ne zibwatula abantu kikulaga ennyonta eri mu bantu abanoonya Bobi Wine. Naye tebaakulabe nga Bobi Wine. Wawasiikudde busiikuuza ate ennyonta. Ennyimba ezo ze wayimbe bazikuba buli nnaku mu bidongo era ndani. Wabaleetedde ennyonta y'okubanja muganda wo. Naye tukyadda ku kiri ekifo kiri. Ekifo kiri. Abantu bekiba nakyo omuwendo gwe baba nakyo. Bayina VIP section waggulu eri ne wansi wano. Sinnabayo ku video eraga waggulu. Eyo ngenda gidimandinga. Nza kusaba ku kibayita VIP waggulu munda yuko ku video ndaba wansi awo basiba bajjula bwe wabeera ekigulu. However, what was David Lutalo's role in this show? Jose Jobs lingi tomani kubala business. Ali byonsiba bigamba mu Kristo nkubira ku simu. Nkubira ku simu David Jobs lingi nkubalire business. Jose Jobs lingi kyolete ettogero ly'abayimbi n'okwata abayimbi nga 15 n'obateeka ku shemu. Ofunira muwa. Did you see that you only needed one artist to pull that crowd? Abala wali badde obaleka waka. Did you see? You only needed one artist.
single-handedly to bring those people. What was David Mutaro's role there? What was Yasawi's role there? Michael Umo wafu mulele. Emuvamu bine ebintu byokusomosa abantu mbalete iranda ni Michael Uma na yasigale n'emirereje. Michael Uma yafu idani omulele. Gwani midani omulele gwabadde aswafu. I almost nalabye bulabi just crowd it was vibrant when Alien Skinny. We yaze ku show ne kitabuka. Naye abantu bana babadde ku show. Nedagayo ko ku muntu ambulira gwe wabalabi otya. Kuba Sibani Cox in a to go with a gear, so what the comment, so get why what in the abantu are not telling skinny Bama City. Alien, Yaimbie Alien, Yaimbie. You know, we don't know one of our fiction forces sim, we don't want to work as I'm about to put them no Zirino. Umutanga Kuzins Japon Jacuzilia. Amazia so now and as in that Nepon Jacuzilia. Mundaga kujakuza mamze yamba denja kuzidia. Nine bizibu. Era bana mwe muteke mwe simu ngamude kulai. Ngwafa fiction force. Mundo mzija kusedeza mwezija kunemerera nziriye. Ya. Kati nagwenjagala wana. Nagwenjagala wana yawayiriza Jose Job Ziringi. Nagwenjagala wano. Inga simulaba. Yawayiriza Jose Job Ziringi. Bazi n'ekirala. Ekirala kyenvumirira ye press conference abantu bena ne mutuuza nga mulesa abayimbi. What is the purpose of the press conference? Yamusuuze nga muze mutuuza press conference. Wabaddewo omuwala eggulo nga ali ku Blue Movie ali awo muteekateeka ebikazikazi ebitagira ku press conference abantu abagaba ebimuli era ndani mufuna abawala abalungi temufuna biwalawala biringa byasookamu mbuto. This is not right. I tell them the filming. Listen, one way to Javaita no receiving or maybe receiving them besayibwa. Bomanya to no lita by the baby tip of one of Rundi Boba saving more. Toilet of a zero. One is about the attempt by the camera. I will learn that what you have a balloon. You are good looking women. Namely, could stay Javaku saving when the Maniga in Dubai. And Dubai will be able to go to Guatemala Muri, but they will be the Muri. No, would take Jose Job Ziringa without weakness around to take up coming about receiving by him. By no Kubanga Baskiza, by no Kubanga become subsequent whatever is Zido, we would have been a video with Umuse, video, but DJ. Jesus, yo, Jose, Mubile Simon could look at him to Gredia Mazima. Zedi Muganda watenga nchali mutu chali ba Uganda Joseph oli musajja mukatuliki munnange nkubira simu nkubuliri business zinatambula zicha nze nkoli bwenda bo muyimbi ajeranda na bamule siringa bira biwala wala nga bina bizidolo bira bikabubi nobongo omuyimbi agenze anda agenze Dubai kuba Dubai sifa yo Dubai bitu balina stories of this life ya busiga mu Dubai tili bakazi balungi nebe Dubai nabola babambi bagezaako nibaleke netira ebimuli ebyo bemuwa abayimbi nabete bitukiride sibya mutindo mulina okubeera nga muwera ddala omuyimbi ekimuli n'akifiringira ddala bwekititi kimuli mukwate ebimuli bemujja mu nnyumba mubirogano gendo nyina muguliro y'abazungu ate nebiwane biseko ya babandi ne mwaniriza omuyimbi waliwo ebimuli ebirungi obulina okugula mu mana paaka ne ndoya ddala omuyimbi awo maloozi mu mana paaka yo wamma gyempulire waliwo batunda ebimuli ddala sabu florist abamanya ebimuli ebituufu byoyaddiza omuntu Numuwata bibendera ni mbana nikako bibendera ati nomulwadda muyimbi bwati tutumanya aba na Uganda kubanya omuyimbi azemo na Uganda take our Uganda flag away from some stupid businesses sembo omuyimbi abajja mu munandika ko flag kicho munandika ko omuyimbi flag kitegeeza muyite itomo nga mugenda mulekana mu airport please nkugambe dagala siwanga nkobire simu nkwe business twetaga pako pate wanoze ngeno jiridinga nja kuwa katiba gulikisiyo bali abayine sinja jifadinga call me don't be limited Bogaza na diro kutewedde Jose Mugomaka kalichetegedde sivyo jongedde ko zeke irandani wajja ko wano kone Anderson nkujjukira bulingi people here concept theater kuwetu kuwagiri papo pate belenge universe ubadoje once mate bani wanso wale yupi goye okola wasina boli wale yupi kumba zeba dembuza kalidde ku matama nawe waswadde je wabadde sebo nze nabagambye nze sisala bigambo
naye nga tetunabagenda wala twagala kwebaza buli omu bannaye yasobodde okugenda n'olaba abayimbi ne bakatene raisers mwebale kubeerayo ku mukolo mwebale gutambuza mwebale kuwagira Uganda ne music abasinga obungi nabalabye bwe postinga ne muteekawo embeera ne muvuma ebyo ebivumo byo twabimanyira abasinga obungi we part of now we are part of that tuli immune ku bivumo ebibaawo kati abamu tetusobola kubeera mu naye nga tetujja nga twadressinga amazima g'ebintu njagala kwebaza abantu b'e London abatasobodde kugenda ku mukolo guno okusinziira ku fan base gye mwagala ennyo omwagalwa ogwa King of the East Mwami Palaso mwebale nnyo Sa Palaso obutagenda kuwuliriza kubanga abasinga obungi mukimanyi bulungi nnyo the make of that show was to be Sa Palaso yes sebete biri mu bya bulimbi kyogamba Sa Palaso abantu badde bazigula ba Sa Palaso oba yabadde yes people yes omukolo gwali gwa Sa Palaso ne Rutalo ne Azawi those were the three people who had to make that show so the only people okujjako kwongezako bakateni raisers be bateeseeko abo tebabadde bayimbi naawe abantu lwako bagalo ku amazima mugatya naye katandika okufulumya ensonga zino muzitegeere ate muyige if you don't know listen and learn gwe ebintu bye muddamu ebyo ne muddamu musimanyi banafuya ba artist mu Uganda tubalina bangi nnyo naye waliwo be tuyita bakateni raisers the way you call them upcomers okitegeera so bwe tuba twogera ebintu bino tetwagala muteekemu feelings zammwe emotions ba running biri bityanze binabadde njogera sirimba ekisoose njagala clarifying kintu kino kyenayogeddeko yesterday nabagambye there was a delay of clearance of the artists abavudde Uganda ennyonyi yatuuka ssaawa 3 ez'okumakya they were released at 3 time yeri baba releasinze ku ssaawa 6 naye nga batuusa ssaawa 3 kati njagala omanye ekintu kino buli lwolabanga omuntu ng'atuuse ku kisaawe ennyonyi elandinze ku ssaawa 2 kitundu n'oba nga tomulaba kiba kitegeeza abeera mu Q&A baba ali ku sport abeera bamuteese ku sport nga balina omukiliyaringa singa ebya Uganda byoyingira n'osasulayo ka $5 wali n'osala busazi wali abazungu bakola ebintu bakuwa visa n'otukawa ne bakubuuza ebibuuzo jjukira omuyimbi gwe babadde balinamu interest ennyo okweyogerako tatambulangako nga bwe bagamba bulijjo alina okubeerako ne translator bamufudde kasiru that he cannot talk naye ayogera local language ye erina okubeerako ne interpreter ng'omuzungu olina okubeera ne interpreter wali annyonnyola ebintu ebimu okusobola okubeera nga it took them a lot of time nga olina okupresentinga ebintu bingi ne promoter ky'oba olaba yabadde alina okutwalayo license ezibakkiriza okuyimba teri muyimbi wa Uganda kati ayingira mu nsi yonna nga talina license immigration erina okumuwa clearance so it took them time kubanga omuyolo gwe babadde baleese okuva e Uganda mwabaddemu abawala abazze okujust okutunda okugenda mu katale okwetunda e Bugereza bangi ababadde babukutrip bonabona nga bali ku konvoye tolowooza abawala abajjiddeko olowooza babadde bagize kukola ki yirako ekintu kino kyasomyemu ne bamalaaya kyalesemu bamalaaya naye nga gwe mulimu gwabwe nga tetulina kyakukola nga balina okugenda nga balina okubeera clear ate nga bonna bagamba bayimbi so the license kyobola abazungu basabye tuwe clearance y'abane bonna bamulese ku bano bakola kyo nayimba biki tuwe wayimba biki ebibuuzo biba bingi nnyo si byakusala busazi bino si diiro li oba gya kitaawo oba famire oba gu famire ground mwagigula mbu olina kusala busazi n'oyingira ensi waliwo obukwakulizo bwebakwatirako anyway ekirungi kya byonna basobodde okuba clearinga even though it was late yes kyobola bana bagambye mu makinge posters zazze kasita bawulidde ekibedde yatandise okuteekawo alerts zatandise okufuluma bonna ne bakola kye kasita bawulidde bukati oba baba clearinze n'olyoka owulira omudomo ne bano bakasunga nani bapikkerera ababeera kuno abasinga obungi abali e London abataatendiize abataabaddeyo abawogera obwogezi abatasobola ku afford we know the economy in England we know why the place had few people we know why people did not turn up abasirwa balina amaaso abalina galubindi people did not turn up nalabyemu abantu people did not turn up babadde ne bantu abazza obuzinga bw'okola kapate ka birthday party abo ababaddewo babadde batono nnyo ku bivulo ebibeera mu kifo ekyo kansomesa eggwanga abantu mwe mutegeera ebivulo ebibeera mubadde mu Royal Regency eyo okumala ebbanga mubaddemu ebbanga mwalabako omukolo nga gundi kwali Nugin Waji wali Palaso wali Lutalo wali mwalaba events ezo zimusobola comparing n'ebyabaddewo ebya Gasiya jjo
ebyo bifaananyi byonna walabye nga bapostinga babipostinze nga basemberedde stage batuse time nga tewali VIP ne bagamba Kayola mwene muyingirewo kubanga esente baade already bagambe musasula olwasatu olwana lwamwe muyingire VIP ng'efudde nga tewali kintu kyonna VIP okufa tekitegeeza abantu babeera bangi mmeeza zonna zaabadde teziriko bano gwe njagala otunuulira abantu abalya ssente n'okucyakala n'abasupporting ebivulu walabyeko omuntu anywa champagne kikyotegeeza tewabaddewo VIP wabadde VIP wabadde lokolo kibeeranga omukolo gwabadde Kagoma twabadde ku Freedom City yaawo ndowooza yaawe embeera zaabwe zimanyi abantu abamu tugenda bagamba mulekere okweragalaga ebungereza waliyo bali abamalayo kansoke nkubuulire ebungereza waliyo bannayuganda bali bakataikuni badituuti tubayita badituuti ebungereza waliwo bali abakola ssente badituuti bali abakuba essente ez'amalayo zonna bali mu between emyaka 4, 5, 6 kati bw'oba oyagala balaba ogenda balaba ku Afrigoban bakugasi yono ekitegeeza abaganda abasinga tebagenze lwa nsonga nti omusiime teyayimbi omusiime teyabaddeyo ekintu kyabayita connectinga ne music kibeerako ne fan base kubeerako n'abantu ababadde bakugoberera kitwala time tosobola kukeera ku makya n'ogamba mbukuba ennyimba mbujja kujja overtaking the other tebiriyo tebibeerangayo kati omuntu obeera mu bintu ebyo n'obeera mu dinayo nga gweweesibye mu kintu ekimu ngolooza actually have fun obeera nakugambye ekintu kino kiri a wave concert emovinga n'ekintu kyabayita people power people are not seeing this thing come on people abasiri smart babitegeera kati kankubuulire kumanya ebintu bino byabadde so politicized okuva Palaso bwe yakola ensobi gye tumunenyaamu nabagamba Palaso contributed 90% ku success y'omwana oyo ebiyimba byayimba n'ennyimba byali kuteeka mu maaso ne popularity ya contributinzeko 80%. Kuba ennyimba zibaddewo z'abannayimba 10% yakubeera ng'akozesa ebintu bya NUP Bobi Wine ekyo kati kankubulire ku lwaki ekintu kino kitwala mu mbeera bwetu tukitwala ng'ekifu era bo Jobs Link takolangako omukolo nga guli mu mbeera bwezi bamu misleadinga olw'okuba ayagala byakuleadinga yayingidde ebyobufuzi nga bwali omukatuliki abakatuliki obamanyi omukatuliki niwe batera okweteeka nnyo mu bintu by'ekikatuliki Mama Maria Sacramento simanyi biki ebyo kati bamuyingizza mu ebyo ne bamugamba tofaayo kati bintu bya katuliki ate obuvuga tulina okufuga tugenda kubeera mu gavumenti empya olina okubeera nga ocontributing oteeka ettafaali ku NUP ne bamutomeza okumutomeza nti agwa kuki olina okusooka okuteekawo embeera okulaga mbu oliwo NUP dropping Palaso should not be part teekayo embeera alina ebisajjasajjayo simanyi babita Jackson Rich simanyi Jackson Rich nakizudde nga Regency yankubira esimu waliwo mbadde simanyi bayita information ene ebeera nkulu bano ba Jackson Rich batuula ne bagenda ku Regency on behalf of him bino ne bagambye mbu ekintu ekimu kyebakola kyali kifu era kyali kifu batambula ne bagenda ne batambuza propaganda waabwe bateseyo ko plane bona ba NUP ababeera ba moto mausi abasewungu bona bali behind ne ba pumping ekintu bo musajja ono tolina muleeta omusajja ono bwalina akavuyo ali violent laba video bweziti ne batandika okulaga ebintu byonna nga babiraga Regency nga balowooza Regency can buy that kind of news yabagamba nze siri byabufuzi take away that rubbish go and deal with yourselves for us you booked at come and take over your day and then close it katude ku bantu ba yes abantu nga munaye omukolo gutandika abantu be batandise kwekwasa mbwena tukola shift tuvaako sawa bweziti bannaye muleke kusirwaza abantu is there a concert etandika at 1 am wali juliddeko luddamu eno si night club a night club you can go at 1 mulekere kusirwaza abantu the reason why people were not turning up in time is because they did not have money in England and their fund was not on part of the people they expected that was Palaso. The reason is that because they expected Palaso to be there to boost the function, he was not there. Bamujjako na disappointing a group y'abantu abamu ne bagana okujja ne batobola bayikwasa bo twabadde mu shift twabadde tukola kamba bulire ebintu bino it was a Saturday namu abatali professional abatali minimu abanaza abatambuze Ndeka bakari kamunyivu musimu ote yanyimba eka mulekuganda kunyivu mwana bayirawo ebyo byonna kabaka asobola nga disappointed okulaba abantu abamu engeri gye bayisamu naye nga kimanyi bya bufuzi kubanga show yabadde bya bufuzi there is no problem omuntu alina right okukozesa ebintu bye nga bw'abyagala but the issue is abantu abeekwasa ab'Ebungereza mu abanyumya ebibuuzo twabadde naffe tukola okolawa
obintu ebiri professional ku Saturday bobo okola mulimu gono guli professional ku Saturday bakusibula sawa 8 mwabanyumya mututambuza zamba tusenye embalasa amanyo tukulabira bakadde tutola asasi tukola biki nonsense shut up you don't have ability you don't have the money mwoga nze sirabanga ko bantu bana Uganda batuka ku show ne batandika ku negotiating nali mbalabyeko wa nga bali Bungereza mu America okiwulirayo mu America waliyo bawulideyo tika zale za ku negotiating za negotiating bwa because nakugambe batesewo notice egamba between bagitesewo sawa 3 ne bagamba banayi nga batandise okuyisa ebivulu byabo mutawatsappinga abantu mu bagambe banayi abagala okugula ticket za VIP munje musa wali olabyeko omukolo ogulina concert eriko abantu ng'ogisuubira y'amaanyi nebeerako ticket za VIP nga bazitunda ku gate wali oziwuliddeko wa ebeera alibadi tickets sales ziba zaweddewo dda batugamba ekivulu kyaserinze off lwaki muteeka ku gate notice ne mugamba abagula VIP ticket mujje muzigule ziri ku gate meaning tables zabadde ziri empty. So the kitegeeza that Palaso's effect kwafani abali baguze tables bali ba Palaso bavuddemu kati ate batuse wali ne bagamba kati ebya ticket mbiveeko musasulo olwasatu temutusumbwa musasulo kasita zaatuse saa 6 olwasatu kayola neyingira kwe kulaba mbwe ebifaananyi abasinga bungi bwe mwabifunye nga zituuse saa 7 8 nga kayola etuuse nga ne wali na VIP because VIP yavuddewo kayola yonna neyingira wali mabega wabaddenga empty tunulira videos zonna we banywera ebintu wali empty corridor nje bonna byesibye ku stage gwe wali olabye yoko omukolo gonna ogw'amaanyi oguli mu VIP nga wali wabakwata kamera bwe bati gwagula baluddawa walabako VIP yawe erike muyige emikolo gy'abantu wemate mugenda nga ku mikolo ekyo kyabadde kivulu kya Nateete kinyanyanyanya don't tell us bogus but nange ntegeera we kyabadde it was London. You know, I can also understand, you know. Yena netulula mune ngamba okay, abantu belanda ne bali wa batero genda. Era bo bakuba mu screen abasinga obungi. Toba mutandika ku topic ezimwe ezenkula akulana. Era ne basinga okuyomba. Oyo musajja atujerega, atunafuya. Tuina amanyi gabeera ludda wango olwatano lukulemye okusasula. Kati bamusobola ogenda mba Wizkid mu babana boy ba Davido. Nenga abamalayo batona bala bakosa era bwo yagala kulaba bana batona bala bakosa bali Uganda bamalayo je bali abana Uganda bali tebasobola kujja mu kasasire ebyo bagambe bobo gambo bagenda kuba ebintu nga banywedde omwe ekisoka basokedde kunywera wakawalaki obuveera babunywera nalaza video nga bagamba balina akabala akali kumpi ne gate y'ekifre nga abana Uganda bali bali kwepika buli kyakunye ekiri awo Heineken afaanana atya kawalagi mu camping katike nga balinda beyi esale ndakagaba bagambye why ekintu kiganyi kasasa atusasawa mukaga ne bagambye ekintu kiganyi bannayo omugagga kiriza mujje muyingire musasuleze olwasatu mululete muyingire abayayi ne baba mu bala ne basuku ne balyoka bayingira muri London is made of people who have gone there for a long time bwe balina sente capacity kati kyava kugamba that wait for Afrigo band egenda kulaga cream wabana Uganda abamalayo genda balaba in September eyo roje boyse abo baditutu ogenda balaba bali abafuuka abangereza balina mu ku sente abalina mu ku wallet abalina mu kanusu abatasobola kubeera ku VIP table ngeriko mazigerere ge bavudde na gebwe abatasobola kutula ku meza tedi gwalabye kanya champagne bosi wange bana ebyo babadde bya group bavuka banane bagula yechupe mune bagikomberera bereya oba henesi tebasobola kubeera nga oyimiridde nga nagagga bogenda mu VIP echupe ogyegulira nga weka but I understand omukolo gwazzeemu ebituli Palaso kasaba mujjamu balina okuba nga baluzinga the only artists who were on that show were Azawi and Lutalo only the rest kyobolaba ne line up wajirabye. Let me give you an example for the line up abasingo nkola bino nga mbyogera nga event analyst ti bullshitting nga muyimbi bullshitting nga promoter n'abantu abamu abagenda ne mwefuula nga muli bapikerere nga mwogera nnyo ate nga temugenda ku attendinga ate temubera mu bivulu ate mwasama nnyo ate temugendayo ate temusupportinga kubanga n'ebyokunywa temubigula bavudde bweru bona batami
batuse mu budde nga omuyimbi oli owabajja line up Azawi yayimbi you saw the cold reception yafunye Azawi at 1 their time 1 AM their time yakakola ne kajja enyimba zina vibe nungi kyobongo olabyemu abawala abatototo abaana abaconnectinga na Azawi nenga jukira bali eri mabega je babuki eri je babukira awali space bazanye ebigere balinga abepena abantu abatuka mu kifonga ekivosola no kwepeneramu kane bavuga mu musembere musikasaza we yavudde ko bakamusembereko muteke ku vibe come closer kasaba batese ne bayingira bugeti bonna badde nabambya baguze bu VIP babo ne bagamba kwati wekituuse tweyambule naffe tutandika okulagira ddala naffe tuli baseego abakazi bana abaana 5 ne batandika okusembera ne bagamba tusembere lutala yingi wanga lutalo bwe yagenze ku stage bonna ne basembera ku stage bwe basuuse ku stage one ye video zola video zitambula nga ziraga stage weri emabegeri nga wakalu the selling point wakalu ne manya kati bambi bano baweze ebisa nengamba kati abo promoter balina kudda mu karumuke anywa amazzi atandika okweyisa amazzi mu maaso biyewoze biyekuteganye byakwasa omanyi obuzibu wa promoter tali musajja mbu wamaanya ayimirira ina kusene but aina abantu be bakolagana nabo ebigulo ebyabo abasinga obungi byakola biri mbapata nanga mukaaga ero musajja waliwo musajja wamaanyi oyo musajja wa Sarabedi ye number 1 yatera okusupporting omwami oyo bamuyita Jaffa uyo musoga wewe ife mwene eyo family njimanyi 1 to the bottom olude Bungereza aba Sarabedi company chofola nagambye kintu kimu yes musoga wewe Sarabedi Jaffa ne mungamba iwe wuliriza ne mugamba buzibu obuliwo oja kufiirwanga nnyo sente zoba wabana abasajja ne bateeka mu yo mubuka je buziringi tasobola kubeera ne sente so maintaining a crowd age number ja yalise okuva Uganda gwe bobala just kola maths zokka mbwe kitone nnyo omuntu gwe yazze Uganda bwabaze n'abantu 12 balamu abantu abayimbi yalese 7 bonna batute 13 nze njagala emitulu bitwale mu maana ekifo kya gumu kitundu ogwa pound 13 zitese ku bayimbi okoze fojare obate otulaza Sheraton mbu bwe bagenda okusula ko nogenze ko press conference wafude n'abaga mufulume enyumba za mwezi okusula muziri Mengo kambuze embere bateliwo kutumba basuza ku Sheraton kudiru kisenda zirina Sheraton nyimanye yeranda nimbo gisulamu yabatute kukuba kifaananyi nakugambye bitu byenjogera sibya kusiga nziro this is not malice mistakes yakoze kutandika okubanga yagala kulagamba ayina obusobozi obumobilizing abamwe ekifo ekyokubeera chief mobilizer for NUP party in UK. You're not getting the thing I'm telling you. It's a political ride here. Ngakwata bitimu ngabitusa mu boardroom ya Sheraton ngabe kubye bifaananyi beyogeza bekola ki olwabaze ne bagamba kati muwedde mu mazeemu ki go walabye balina bye banywa abamu babadde batudde kye banywa babaga mugere mangu babadde dakika 15 mu fulume wan mugere mu kishe kibalese abaze n'amaziga bwe banywedeko nga bafuluma bwe bafunye nga abazde eri mu Airbnb hotel bye bafuna balina Airbnb hotel bya pound nga bisatu bibera bya weekend bibukinga ku weekend n'abayimbi ne babere birumbi biri gwe bobo yala kumanya ekintu kino nonyo omuyimbi gwe bayita ski machapo yabadaba the man is speaking the truth. I was there, the turn up wasn't that good. Uliriza bino byakugamba bwe bibeera tetusiga nziro tugamba bugambi mwami omukulu Job Links yetereze abe mbyobufuzi atandika okulekera okukola events ngazingi abadde akola bulungi nnyo gatali mbyabufuzi naye kati batandise omuteeka okumusindiikiriza leeta ebyobufuzi kati babadde balowooza mbwe ebintu bwe babira be Uganda bwe bijja okubeera e Bulaaya they saw the thing yalo freedom sitting obongo babu bagamba nabagamba ababyobufuzi abantu abebyobufuzi mu Bulaaya tebalina budde tebaba na sente batudde mu nyumba kati kankuweze ekizambo gwe omuntu agenda okusasula pound 4 olowooza afuluma na sente mmeka ogenda okukyeka eleman yabadde loko Dorin Hamad twagala babaddeyo Dorin bobo manyi wabadde jangu ngobabadde jangu local event eyebulaaya eyebungereza nina emikwano mingi
ne gino chapu je kiri gwalera beko omuntu webungereza nga asobola okubeera nga supporting amazadde we namwayo 15 za pound oba 12 abo bali America ate wali abangereza bali abamalayo abalala bina kugambe badituti tebabeera mu bintu bwe bityo tebabeera ku mikolo bwe gityo tebabeera mu music bwatyo era tingo omukolo gwabaddeko Palaso ono omusajja Lutalo ne Azawe trust me walirabye abantu abatesta abenjawulo balina ne kuseti abakola ne chop money walabye ka chopping mano kujja koli omukazi gwe baleese omukulu era wamulabye wamugaka nga nsambu eyabadde awaka sente ng'akagabirako bambi n'agabirako omwana oyo skin n'agamba omwana ono ina omukisa kubanga at the end of the day nze ngamba akozesezza omuyimbi oyo Allen Skin okubeera n'omukisa gwe that atambulidde mu mbeere y'abantu propaganda nga bagivugidde ku byobufuzi ne Mase like Mase katugambe okubeera n'ekisa ky'abantu nasobola okubeera nga byayisa utalina kyayimba naye nga kiringa kuleeta kasiru nga kola koze bam 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 n'ogamba abantu bayingidde bamba naye nga bajjamu ng'emabega eno waliyo ebintu by'obufuzi bye bimutambulirako kati abantu bagamba mbu kyekisa that's not ekisa please kati omukolo nga bwe gwatambudde kankubulire how does it turn to be political MC yatandise kubanga MC jukira olunaku olwo lweyazaawo from reliable sources nga okimanyi oyo MC Lwanga ayinamu akantu kali aka Rainbow akayinamu aka Rainbow kamanyi ate lwakwate twagala kudda nyo personal tetwagenda mu mitebe personal ayinamu akantu ka Rainbow Lwanga ayinamu akantu ka Rainbow ate olunaku lwabadde lwa Rainbow Day tokimanyi lwabadde lwa Rainbow Day yesterday alimu ka Rainbow nkugambye lwakuba ebintu byabadde Rainbow Day yesterday so he has to pay that's why Papa Party bagitese gwe Papa Party kitegeeza ante ebintu bye twabigenda mudda mu byenda lwakwate twagala nnyo kulabisa abantu kasa yateese mu bintu abiyinzamu ebyobufuzi tujja tutandika okujjayo naffe enjala abantu mulimu kala nyingi nayise mu kya papu zirina nazi exclude kati kankubule kati ngenda nekugamba ekintu ekimu abantu obuzibu bwe tulina mu tubeera n'ebizibu byaffe ne twagala okugenda mu ntalo zotasobole abo badagala si bulijjo event baziteeka mu byabufuzi bagenze kuyingira bintu byabufuzi actually that's why you see even the interviews where in Uganda they were saying that actually mu Palaso yakiriza but why should Abitex come in nze mbabulire bintu bino mulowooze why should Abitex act like as though he's the manager of the younger man he was just a promoter okimanyi omwana yatabasinyi $15,000 mu kusooka omuyimbi gwe baagala abasinga obungi gwe bayagalidde mu kumwenge kubanga we yayimbidde nga batamidde nga wala gye bamuyingidde musanvu bazze banywedde kasese waabwe abali ku mutwe tebategeera byayimba naye bawogana bwoganyi wa kulwaki oza batuukire ku buddo tulekere okubeera nga twesiriwaza ffe tetuli basiru bwe tuba tulaba ebintu bino tubirabira mu angles endala nze sijjangako neenanalyzinga omukolo gw'omwami oyo nga ngwanalyzinga mu bintu kasita yayingidde ebyobufuzi nga babiseesemu ebintu by'obufuzi bya people power kyova olaba kati ne line up wagirabye Azawe yesoose okuyimba bambi mundu teriiwo bambi ne kaddayo ne baleeta Lutalo n'aleeta vibe era walabye Lutalo bwe yagenze ku stage abantu ne batandika okujja bali abakyala bali b'omanyi bulungi bazamaani babayita bazamaani ne batandika okuvaayo abaconnectinga naye abalwanyisa dentalo Katonda baaliko bwe yawa Mase n'abongerayo emyaka ne bajja ne bagamba banaye Lutalo era Lutalo weggwe ne batandika okwekyakaliraawo vibe n'ebeerawo kati jukira before after Azawe bayise oyo omwana gwe bayita simanyi wayi ne bonga bajango yimbe n'agamba nze sijja nze ni munene nnyo ni munene okusinga bano nina okujja nga tuleesebwa ebyobufuzi jukira ebintu abivugidde ku byabufuzi bwe nzijira mu people power ataya era bwe ntuuka mu people power ataya nina okujjirako omuyimbi asembayo gwe mwagadde gwe mwasabya ajje ow'ebinyaanyanyanya bambi Azawe bwe yamaze Lutalo najja n'ateekawo vibe bwe yamaze ne batandika ezo tuli mu ssaawa 7 n'ekitundu ezeewaabwe babuzaanye dakiika 3 oba another hour kuba mwenda gugwe batambulira ku budde eyo holo tebagigula mpaka ssaawa 10 eggwera ku ssaawa ekinene nnyo bakuwadde Mase eggwa ku ssaawa 9 tuli mu ssaawa 7 kitundu batamidde dda bonna time etuuse tebategeera ne babayimba buli omu abuuka bubuusinga bwe kiri kati Mikuweni yazze kuyimba biki he has nothing to say talina byayimba talina byayogera ayimba bya muganda we ate kyobola batanze people power people nonsense
kino kyenjagala abantu abasinga obungi ababaira promotion mulekere okuleeta nga mutambuza ebyobufuzi mu bayimbi okuteekawo ekibuli okuteekawo hate okuteekawo division banayo abayimbi bonna bali unity one people mubakkirize babeere omuntu mutandika mulekere okutambuza abayimbi mu byobufuzi byammwe omuyimbi w'NRM bwe bamutwala mu America okuyimba tagenda mu bintu n'agamba nteeseko yero tabikola ajjanga muyimbi bwagenda ku bivulu bya ekibiina ayambala yero. You don't go to a public place gomanyo mukolo tekwa kusigwa bya bufuzi notaleka okwambala bikombati bya NUP. This is the problem that they put in this man Jobzilin okutekawo kwawukana kasita yateesewo ebibeera n'agamba palaso tojja ekyo kyonna kyabadde kiraga. It doesn't matter. Mupalaso yakola ensobi. Yes, Mpalaso yakola ensobi yakola apology. Why aren't you accepting the apology? Lwaki muvuga ekintu kimu yakola ensobi gye mugazeko apology zizenga munana. Abantu abasinga mulowooza buli omu musiru. We are not stupid, some of us. The fans of other artists. Sajja asiruse akuta abantu alese line up bagikyusiza bali abayimbi ab'amaanyi bamaze banafuyiza bavugereze kwegamba omuyimbi kati gonga gwe bozi n'ogamba omuyimbi ojja otya n'oyimbira abantu nga tolinawo vibe ng'ate vibe ogirina following ogirina abantu bakukkirizaamu. Even you have been questioning yourself. You felt so cold okulaba nga Azawi can sing to people in that kind of manner because they had politicized the event. Lutalo najja n'ateekawo embeera bambi abantu basanyuke ku ssaawa 7 eyo batamidde kati jjukira banywedde kaseese ekisooka tebaweze bantu bisatu bina bali awo basemberedde wali ku stage wona we bimbe bonna buli omu ayagala kwata live abantu buli omu yabadde ali awo ng'ayagala provinga mu ekyo tukikubye bakikuba kuki ku paundi ya 3 gabale ku bantu bina oba 5 at most gwe bala paundi ya 3 kitegeeza sente mmeka abantu bakwate mumanyi maati wa bivulu omusajja yazze okuyimba tebabitegera byayimba boogera mu kigambo kimu kubale kudugaza meza odugaza otya meza nga ne meza teriko wine teriko Hennessy ozze kulya ssente tewali ali kunywa kintu bwoganyi kawunta z'ebyokunywa zitudde babuuza abantu abanywa tebabalabako kyova olaba nannyini woole yali badde atandika ekintu kimu olina okujjanga n'osasulira ne ku byokunywa byabwe. Ate jjukira hole ekola kokage nakubulidde the other day they do kokage kyovola Uganda kibangwire ebera chipa bafulu baligula ebyuma ebyokunywa kuva mu liquor houses ne babiyingiza ne babiteeka ku cost kati ow'ebinywa yeteeka mu mukolo guno ng'asabye ajja kutunda ebyokunywa bya musaze manager mwennyini promoter bya musaze ajja kwegumya kyovola nakugambye that they cannot do we twayogera ku kintu kino abayimbi abasinga obungi ba promoter bakozesa abayimbi ne batuuka extent ne babatambuliza mu economy ne babasuza mu toilet ne bakola kati ye n'alowooza ajja kukola change kasa yawulidde mu tasanso okuteekawo embeera eyo n'abagamba conference tugende tuteeke mu Sheraton olwamaze conference n'abatwala eri mama nakatonyo houses n'abagamba mufulume mutule mu motoka kati batwala eri gye mwasuze. Look at where they stay. Nakugambye teri muyimbi wa Uganda abayimbi bonna kyovola abantu bagamba mukkirize mu Eddy Kenzo kyayogera mukkirize mu federation teri muntu agenda kuddamu basiruwalirako bajooga kubalabisa mbugoli popa suza mu ANB zeranda nozimanyi we nyumba zeranda nozimanyi abantu bwe basula gojo tutunuleko ziraba abanyaye Katonda akuyambako n'okyalira omuntu kanfuna Amazon omuntu asuze ekawempe akusingira wala enyizimba enkadde yadda ebiyumba bye biri abalinamu ku ssente tebasula awo abasinga obwe tebasula mu kibuga awo balina embeera we basula waliwo areas ze basulamu ez'amaanyi naye balina Airbnb gwe jangu Uganda osabe Airbnb ennyumba wano girabe eri ku high tech area ekuulaga ekifo ky'osulamu Uganda wano n'otya n'okutya n'ogamba bannaye wano ndabika natuuka bulayi abantu bajje bawadde bapangise wano Airbnb abajja okuholide wano bajje babawe testimony kwekyo nageeza okulaba ku makya omuyimbi waabwe gwe baagala ennyo afuluma ennyumba eyo tesobola kubeera Sheraton ali mu korido yefunya mu kakorido we kajjukira n'enguudo zaabwe ziri enfuna n'obuyumba bubeera bufunda yeekukutuza nengamba eryange toliwulira nze nga mpulira bulaya likomyewo otegeera nageeza okulaba ng'omuyimbi gwe bagala ennyo gwe bagamba gwe bagala ennyo mami Kimenke gwe basiimye gwe bagamba gwe bagala ennyo afubutuka ku makya before the event ogambye ennyumba z'Uganda nizo zifaanana zitya nina famire yange abasinga obungi bagamba wale bampita Kibedi noonyereza mwabambuuza ebibuuzo mulekere kwesirwaza
Look for Chibedi family. We have family members abali eyo. Nze siri muntu waje eyo. Nze ne muchaze. Abantu bagenda balowooza mu Chibedi wali baddo jeno nzije eyo kudiri ukinzija kukinze ndi kucha ndi mete obulamu bwange bonna mu stage je ndi munina kukyala ne mala ye wiki na kunya nenzira. Nze siri waje eyo. Waliwo omuntu omyaka jaga solo kubera. Family eri ne nyumba zino zifaana ziranda. Nikugamba kuyumba gabo obumanyi obusinga obungi bubeera bwe ate kujukira kuve waffe bwa bitabo basula eri high end. Zino student quarters hostels ze basulamu abasinga obungi. Zino hostels ze basulamu abasinga obungi obalaba. Nze nakugambye that's why they could not even afford the £50 okusobola okusasula VIP. Ask yourselves ababadde batunulire ne class ne level. Look at the people who are on the event. People ask them what they do. They're not professionals. Bano bakozi abakola bana gwa haya ogwecheyo abagenda kati balina profile tebasomye bitabo bakasomba byuma babadde mukolo bakasomba byuma kyokola bona babadde gotunudi abantu ababadde yoga memo ono dignity njimuwa era amalayo ndagayo omuntu omu. The show was made for them, for the low class people of London. That's why they could come on the gate and negotiate the price. Twala asatu kati muyingire sagala kinsali mujuze tuswala babade batambula kuyampani mulage NUP erina amaanyi. Chopola they could not even buy a drink. This kankubulire kino kiddamu kikugamba linde ekintu kyabayita Africa Band mu September tugenda kubeera ku live zino zonna nga tuziraba. You are going to see bali cream y'abana Uganda, cream the cream y'abana Uganda ababeere Bungereza. You are going to see them. Kulwachi, they have connected with the Africa Band and the music and the taste of music for a long time. But in a sente, they are 40 plus. They have the money. Tebasola kutula mchifecho ne batandika okwejaliza. Bayina emirimu egiri professional, ba doctor, ba engineer, ba ani, ba consultant. They have taken time to study. Bana babademu bakachere. Unawe babadde bwe bati waliwo omuntu asobola okujja unatandika okwebigula bwabuka bwakola kibaka wali olabiko omuntu akola omukolo bwa gutyo. What are you talking about? Mbu abaera chamus achamukidde kuwala gwe yanywedde ebweru kubanga babadde tebanywa. Kyokola abagenze ne beewumba ku stage bonna bwe bati. So at the end of the day omuyimbi gwe babadde baagala yabawadde fan because at the end of the day gwe mwabadde mwagala and that's what you wanted. But for me, I'm not trying to diss the artist that did not give a good performance. He did give the performance because of the crowd he had. That's what is the kind of crowd he had. The vibe. So when we look at things, analyzing things, promoter yafunye sente. Teri muntu akola kivulunga tayagala funa sente. Promoter chamuganye kufuna sente kutandika ku dividing amova fan. Namugambye Palazzo alina audience, alina crowd, alina following, alina belief, alina hardcore ababeere Bungereza awo. Abadde waabo okumala ebbanga lingi nnyo era yajjako n'akuba ekifo ekyo ne Nwaji n'oyo omwana gwe bayita Lutalo ne bakuba ekifo ekyo beyond the level ne waggulu ne waggula n'ewuuma. Kati babuuze ku lwaki tebalabisa. Naye gwe bw'obeera ku videos zotambuza ku social media, kamera bw'oba ogikutte bagikwata bwe bati. Tulawala, we are here. Beetolooza ku bantu gwe kwata essimu y'obeere nze nsobola okubeera mu nnyumba muno nga nninamu abantu abakubi abiri osobola okungamba nnaye abantu 100. Batambuliza ku bantu abalina abantu bw'oba balanobba balabeerawo ng'abiri ne baleka bafula abantu bayitiridde bazze bangi. Nze omuntu abanja promoter mbadde nkwegayirira muweemu time akube ekyeyo asonde ssente akusasule tomubanja. Kubanga nange musaasidde bambi teyafunye bantu. Naye saagala kikozese kubba Bannayuganda. Omuyimbi yenna ali awo bakuwe ssente zo oba atunda ngato oba atunda byenda oba tegayo kidini mu mukube Jake abawe ssente zammwe mukomewo Uganda. Bino byonna abayimbi abapromota mutandika biiga kasita oyingiza ebintu mu byobufuzi. This is what happened. Mutandika okubeera nga mutebeera kid. Kati n'ekintu ekirala kye mbadde njagala okubuuza ebintu bino njagala muwulirize bulungi. Bwe njogera ebintu ebimu abasinga obungi mulowooza mba nsiiga nziro. Because go batokanya nebye nkugamba goina ekifo kyoyagala okugwamu ekifaananyi kyolina kyoyagala ogamba mbu twakikubye era twajjuza kyovola bano ba puppet bano paundi ya 3 abatudde awo kati basobola kuweereza n'abanyina baabwe paundi 10. Tulina abantu bangi nnyo abali wana babaddeyo eyo okumala emyaka n'emyaka nga n'ennyina n'ekitaawe n'abaana baabwe baaleka wano basomera masomero ga mafu nga tasobola kumuteeka mu ssomero ly'akakadde kamu n'ekitundu. You don't expect that person to come and spend paundi 2 ku mukolo kubanga bw'oba osasula paundi 4 kiba kitegeeza otambuddemu ne paundi 2 bw'oba muli wa ssente. Ojja kutuuka mu kifo ekyo oguleyo ekipa ya wine
kipa ya wine kitone nyi bakugambe nga pound ngana oliyeko ku mmere wecyange gwe mutoja gikomberera for all forward. Hello Peng. Nzide wa sebo. Okitegeera London is sebo. Oli London is so sebo. we run like that. Waji sebo. Omukulu omuwuliriza ono sebo mukulu kibedi omuwulidde. Omukulu kibedi muwulirize era muwulirize banga ddene. Naye for the first time lwentegedde nti byonna byayogera bulijjo omusajja mulimba. Omusajja ono emyaka gy'alina muwa respect naye ebigambo byoyogedde byonna abantu bonna ababadde ku show omutegesi n'era yina ekyokusooka agamba